Joseph Bukenya ow'emyaka 22 ne mukyala we Susan Namukasa ow'emyaka 18 nga babadde batuuze ekyansi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu kiseera kino bagenzi oluvannyuma lw'okuttibwa ow'oluganda lwabwe. Kigambibwa nti bano okuttibwa basoose kukuma muliro ku nnyumba yaabwe nga bwe baafulumye okwetegula ekibabu baasanze babateeze kwe kubakkakkanako ne babatemaatema. Gusto Kabuye kojja w'abagenzi agambibwa okubatta batubuulidde nga bwe yabaguza ekibanja ate oluvannyuma n'abeefuulira ng'ayagala kukyezza. Ne bagenda mu kooti omwana n'asinga omusango. Bw'amala okusinga omusango n'akomawo n'okulimuliira ne bamuliirira. Oluvannyuma lw'ebbanga ttono n'amugamba nti ojja kufeera ojja kufa. Okusinziira ku batuuze ab'obuyinza mu kitundu kino tebabayambye nga newankubadde ng'abagenzi baddukira gye bali. Kuba omwana ono yalaajana dda n'atwala ensonga ze mu b'obukiiko mu LC ewala DC naye ekyokubeera nti zibadde zitambula mpola kati n'abatemu baakayana nabo we bamusangiririza. Nga tutandise emisango gya kkooti yalina bana kuyingira yalina okugenda wa chairman wa LC1. Chairman n'amubuzaabuza paka ku ssaawa esembayo. Chairman omuntu n'ajja n'omugamba nti ate baseke bampa omutwalo gwaki? Mike Sebandeke nga ye ssentebe w'omuluka gw'Ekyankoola ategeezezza nti olunaku olwaleero lwe babadde balina okutuula mu nsonga zaabwe kyokka agenza okuwulira nti battiddwa. Nabadde muwadde obuyambo nti olwaleero ngenda kujja mangu n'erusitu executive y'omuluka nkwatagana ne chairman w'ekyalo kino tusobole okuba nga tumutaasa naye ngenza okuwulira ate akasimu nga sinaba kuva waka nga nti mwana bamusse. Ab'enganda z'abagenzi bagamba bazze nga bafuna okwemulugunya kw'abaagalana bano nga kojja waabwe bw'ayagala okubatta. Kungasa nga nkubidde essimu n'angamba jjajja embeera egaanye musajja ayagala kunzita naye bwe kiba kisoboka nzija embeerekese babuleka omusana gwaka. Neetaaga nabo abakikoze nabo Katonda bawe ekibonerezo. Joan Naggayi maama w'omugenzi Bukenya ategeezezza nga bwe yakomye okwogera ne mutabani we ekiro n'amutegeeza nga bw'aliko bye yeekengedde. Kenya nayogedde naye essaawa 5 gw'ekiro ne mubuuza amugamba omwana wange oli mulamu? Ndi maama ndi mulamu. Ne mugamba obulwadde bwawona. Nagamba maama bwawona obulwadde naye nga ndabira ddala obuzibu bujjira omwana wange. Ne mugambako ne muganda ye Bukenya nze nga ndaba ogenda kufa. Nagamba maama naawe otya. Poliisi etuuseko ku kifo ateeberezebwa okutta abantu bano gy'ali n'essangayo amasabo ne bagaaza naye nga gonna taliimu. Omubaka wa pulezidenti e Bukomansimbi Fred Kalema Parks asabye abantu okwekubiranga endulu eri ab'ebyokwerinda okwewala ebiyinza okuddirira. Tubasaba okweyuna abo bonna ab'ebyokwerinda abo boolowoozezzaako nti basobola okukuyambako. Kalema era yennyamidde ku bakulembeze b'oku kyalo kino okulemerera okugonjoola ekizibu kino. Abakulembeze zino emisango gibadde mu LC1 wano. LC1 temusikola ku misango gya ttaka. Era kyeyamaani w'ekyalo alina okuyambako ku CID. Oluvannyuma poliisi emirambo egitutte mu ddwaliro ekkulu e Masaka okugyekebejja. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.